lwa Facebook ne X app luzanyiwe ku Eternal Life TV. Now and forever. Eternal Life TV. Now and forever. Abalungi abemikwana abatuliriza mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe mwasuze mutya era musibe mutya mikono gyaffe mwenna abatuliriza nga muli ku MCF Radio emmere y'omwoyo go ate ne Eternal Life TV mikono gyaffe tubalamusizaako nnyo nako olwaleero onaku ennaku z'omwezi nga ziri 21 omwezi ogwokuna mwaka 2026 mikono gyaffe oli ku 13 akatonda 9 ku MCF Radio abeyiganga ate abe Masaka muli ku 10 akatonda 7 abe Mbala 17 akatonda 7 abe Kabale mikono gyaffe abalungi batuuza muli ku 9 munya ate n'abali ku 3 akatondo 5 abedi mikono gyaffe mubende 9 munya akatonda 7 abe Kabale ate n'abali ku 9 mukaga akatondo 040 mikono gyaffe nayo ku 9 mu 5 akatondo 8 eri Embale mikono gyaffe tubalamusizaako nnyo mu linnya erya Mukama Yesu ne ku 9 mu mukaga akatondo 9 abe Masindi ne balamusizaako nnyo mu linnya erya Mukama Yesu Kristo ate nammwe abali ku MCF Radio 218.casa.fm tubaagala nnyo mwebala okubeera nga mutuwuliriza linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo abali ku channel zaffe za Star Times 283 ate abali ku Azam 029 abali ku Azam ate n'abali ku Fruto Air abali ku 053 mikono gyaffe ne Go TV mikono gyaffe muli ku channel 8 na mu 5 mwebala okubeera nga mutuwuliriza mu linnya erya Mukama Yesu ate nga mutulaba mwasuze mutya era musibe mutya mu linnya erya Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu essaawa za MCF Radio ate ne Eternal Life TV ziri ssaawa 10:3 eza mukyagaleero balamusizaako nnyo ndi Vincent muwanguzi mulembe gwe mikono gyaffe nga ndi mu studio z'okubeera nga nkutwala mu maaso service eno yoba omusaba awulira ebeera okuva ku Monday paka ku Monday ffe twasalawo mu linnya erya Mukama Yesu abali Australia tubatumiddeko nnyo mwebala okubeera mukyala Jane n'abalala mwenna Magitake tubalamusizaako nnyo Prudence Sharon Leader Pao Roti tukulamusizaako nnyo mu linnya erya Yesu Jacobel ategeka tukulamusizaako Elizabeth Nairobi nebale kubeerayo mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Joanita mwenna Namatofulo Saudi Arabia Alita mwenna tubatumiddeko Batina mwebala okubeera nga mutuwuliriza ate nga mutulaba abe Sweden mwenna tubatumidde Nalongolozeti Gift mwenna mwasuze mutya era musibe mutya mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo mukyala Didio na tukutumiddeko linnya erya Mukama Yesu Kristo Mwantodo Mulamu Nelson mwebale kubeerayo mwebale bannange okubeera nga mwekuumira ku MCF Radio ne Eternal Life TV Lozi Tendo Viki mwenna mukola kya Tendo era mukola ky'amanyi okubeera nga mutulaba ate ne mutuwuliriza mu linnya erya Mukama Yesu Kristo ku Sunday eno eya week eno Nsumba Tom Mugerwa ne Man Justin Mugerwa aba Emutundo Christian Fellowship bayita basingo abawala n'abalenzi lukuŋŋaana olugendo okubaawo ku Sunday
ng'ennaku z'omwezi 26 era lugenda kutandika essaawa zigenda kubeera 7 ez'emisana wano ku kisaawe Mutunde wano ku kanisa Mutundwe Christian Fellowship mu linnya erya Mukama waffe. Olukuŋŋaana lugenda kubeera wano Mutundwe ku kanisa essaawa zigenda kubeera 7 lunaku lwa Sande. Mikwano gyaffe mwenna mujje basinguuzi abawala n'abalenzi mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tubatom abaaniriza era temugenda kusigala kyekimu. Tusabe. Kitaffe omulungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tukutendereza Mukama amakya ga leero tukugulumiza Kitaffe omwesigwa nnyini buyinza era tukuwa ettendo mukwano gwaffe tukwebaza gwatuwadde ekisaate ky'okubeera nga tuli balamu otuwadde omukka mukwano gwaffe otusobozesezza Kitaffe omwesigwa nnyini buyinza okujja Katonda bakatonda mu studios. Mukama nkwebaza Katonda ffe Taata byogenda okukola nkwebaza olwa wiiki eno bazaye Mukama Kitaffe olw'omusaayi gwo gutwogerako obulungi Katonda ffe Taata omulungi tukwebaza olw'amafuta go tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu tukwebaza Mukama olw'ekigambo kyo tukwebaza olw'ebyo byogenda okukola byokoze n'ebyo Kitaffe omwesigwa nnyo buyinza Katonda bakatonda Taata omwesigwa byokola tusinza erinnya lyo Mukama mugulumiza Katonda ffe Taata gwawonya oyo yasuze emulago oyo yasuze mu ddwaliro Masaka yasuze ensambi oba Rubaga yasuze Mengo Kitaffe omwesigwa bakwateko bawonya na buli malwaliro gonna okwetoloola eggwanga yonna ensi yonna. Naffe nkwebaza ku lw'abagenda okuzaala Mukama Kitaffe omwesigwa bawe ezzadde amagombo ogaggala emizimu egibadde gyagala obbattira abaana nabo okubatta egyo tegikyalina buyinza ku ssaawa eno Mukama wange Taata ey'ekkumi mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo abaloosa ebirooto ebyo Mukama wange ebyo tubisazaamu tubyambula obulamu tubyambula obufuzi era Mukama buli force bibadde bigiddemu nga yakufa yakulemesa yakulemererwa Mukama byonna tubikumako omuliro mu linnya erya Yesu. Naffe omwesigwa Taata Kitaffe nkwebaza ku lw'abagenda ku interviews abamu zafuna visa abamu za mirimu naffe omwesigwa nnyini buyinza omuli eza promotions bonna mbasabira nga mbayimusa mikono gyo Mukama Katonda Kitaffe omwesigwa otambule nabo era nga watusuubiza nga bwekyawandiikibwa nti onootukulembera ng'omuliro ogwokyo bakulembere Katonda yange Taata osanyuse emmeeme zaabwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsabidde Katonda bakatonda Taata bonna abali abaana mu masomero Katonda tubaleeta mu maaso go Mukama abamu bacandidates Katonda atagwawo nnyini buyinza tubateeka mu mikono gyo n'abasomesa baabwe tusabayo Mukama Kitaffe omwesigwa kiwateesa kiraba omukisa Mukama tukutula emizibu gyonna egy'endwadde mu baana tumenya Mukama Kitaffe emizimu gyonna egy'abaagenti ba sitaani mu masomero Katonda bakatonda emize gyonna tujambula amasomero gonna twambula n'abasomesa balina emiziita emirungi tusobola omuliro gwa Katonda okuzikiza ebyoto bya sitaani byonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Katonda waffe tusabayo Mukama obukuumi eri buli mukazi eri buli musajja Kitaffe abatwala abaana Kitaffe omwesigwa nnyini buyinza abakakabaka nga bavuga vans bonna tubawunga mu ndagaano y'omusaayi go tusaba obukuumi Kitaffe ku buli kintu kyonna n'abaana baffe tusaba obukuumi mirimu era tulangiridde obulokozi bwo n'ekitiibwa kyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Katonda tusabye amiina amiina amiina. Mikwano gyaffe abalungi abatuwuliza tubalamusizaako nnyo linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era olunaku olwaleero mikwano gyaffe abalungi abatuuza tugenda kukwata ku myoyo egy'abalubaale emizimu egy'ebika gye tukyaliko mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza egyo egiremesa abantu abangi okubeera nga batuuka balina okutuuka giziiza mu buweereza giremesa mu bufumbo girwanyisa emirimu girwanyisa abaana mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza netukkiriza nti olunaku olwaleero Mukama Katonda agenda kubeera nga atusobozesa tusabe kubanga agamba nti si lw'amaanyi si lwa buyinza naye olw'omwoyo omutukuvu. Kakati mikwano gyaffe tugenda kubeera nga tusaba
amachaga leero kulw'ensonga eyo ab'emikwano tube tugidemese tugizize okubeera nga wegibadde gyagala tulemeseza okufuuka ekyo Katonda kyateesa tubeere oba okubeera ekyo Katonda kyayagala mikwano gyaffe tubeere tugenda kubeera nga tugikwatako linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo nate olunaku olwaleero Mukama yeebazibwe. Ab'emikwano tugenda mu kitabo ekya Peetero ekisuula eyo tugikozesa nnyo Peetero esooka essuula emulundi lwa 18 ngwano gyeffe bulungi abatuwuliriza n'olw'19 waliwo abamu abataaliwo luli naye katuddeko ku Peetero eyo ngwano gyeffe agamba nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo effeeza oba zaabu mu mpisa zammwe ezaliimu ze mwaweebwa bajjajjammwe kitegeeza nti guno omusaayi gwa Yesu ab'emikwano waga nti wabula n'omusaayi gw'omuwendo omungi ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala ye Kristo Yesu. Agambye nti nga mumanyi nga temwanunulibwa na ffeeza na zaabu n'ebyo ebiggwaawo mu mpisa ezitaliimu ezaawe bajjajjammwe. Kati mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza ekyawandiikibwa ekyo tekyajja nga tekirina kye kikoonako wayogedde ku mpisa z'abajjajjaffe ab'emikwano abalungi abatuwuliriza. Mulimu abantu abamu ab'emikwano ng'emizimu gino ab'emikwano abalungi abatuwuliriza gyo gitusibidde mu nneeyisa oba mu mize ng'ogyeko okukusibira mu bwavu, ogyeko okulemesa okufumbirwa, ogyeko okulemesa okubeera nga otuuka magenda go mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza nga Katonda bwe yateesa ng'ogyeko obutafumbirwa n'ebirala. Naye waliwo ebintu ebimu mu bulamu bwaffe mikwano gyaffe nga mpisa oba mize kubanga agambye tetwanulibwa na ffeeza na zaabu ebigwa naye twanulibwa n'omusaayi gw'omwana gw'endiga watununula okuva mu mpisa ezaatuweebwa bajjajjaffe nga bwe mbagambye nti mulimu emizimu egyo nga giri mu ffe mikwano gyaffe nga gyate gye gitulemesa okutuuka mu ekyo Katonda kyeyateesa abeere oba nga gibeera mu ffe nga girwanyisa Katonda mwene. Mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza oyinza okuba nga ogoba emizimu goba lubaale oba obutafumbirwa butazaala butawasa oba butakola naye ate mikwano gyaffe nga bw'obeera n'entondo zigenda kulemesa mwoyo nga gwa famire gwa ntondo. Mulimu famire nga bagenda bazibatiza entondo olugezigezi obukaawo obusungu obwenzi obubbi mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza ng'ebintu ebyo bitonotono biringa ebitono mulamu bwaffe naye ate nga binene ab'emikwano abalungi abatuwuliriza bikolera sitaani nnyo. Ab'emikwano buntu buvaayo mpola mpola ddala ng'ogenda kuyingira mu kisago oba ng'otuuse mu kisago bivaayo mpola mpola ne bigenda nga bikulemesa okwegaba maka mikwano gyaffe ng'oyinza okubeera nga togambwako oli mukazi nga togambwako oba musajja nga toweeguya ng'ekyo mpisa z'abajjajjaabo mikwano gyaffe era nzi ab'ewaffe batyo bakola nze ab'ewaffe be batyo bali nze bwe tutyo bwe tukola ebintu byaffe. Kati mikwano gyaffe ebyo twesanga nga bitulemesa okufuuka Katonda kyeyateesa abeere naye nga mpisa z'abajjajjaffe ab'emikwano abulungi abatuwuliriza era bw'oba tukozesezza musaayi gwa Yesu kizibu kuvaamu ab'emikwano kubanga omusaayi gwa Yesu guno gwe gusigukula kyavudde aga nti twanulibwa na ffeeza na zaabu ebiggwaawo byatugula okyatunula omusaayi nga gutununula n'okuva mu nneeyisa oba emize oba nga bw'olabye ekyawandiikibwa empisa ez'abajjajjaffe. Kati mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza bwe tunaaba tunaasumulwa ne tubeera nga Mukama bw'atuwa omukisa tubeera established ng'endagaano enywezebwa enywera ab'emikwano bulungi abatuwuliriza tujja kubeera nga tubeera n'omukisa ogw'olubeerera. So si nga bwe ntera okuwulira muzeeyi ng'abuulira aga nti Mukama yeebazibwe nafunye omulimu ate Mukama yeebazibwe gwaweddewo, Mukama yeebazibwe nayanjudde ate Mukama yeebazibwe
omusajja yekyusizza naye ng'oluusi abamu bekyusanga si gamba nti emizimu girina nnyo amaanyi naye ng'oluusi agenda okulaba emizi omuntu gwagenda okutwala mu maka ng'emizimu mikwano gyaffe aga kati ono gwentwala mu maka ono agenda bwakutandikidde embeera bweti n'amusobola ono ngano gyaffe bulungi abatuuliza kubanga waliwo omu yakuba omusajja mu bantu olw'okuba akeereye kati mikwano gyaffe bulungi abatuuliza mulimu ebintu biri mu ffe naye nga byetaaga okudiiringa nabyo nga birina emirandira ntero okubeera n'ekyokulabirako ekya muwogo mikwano gyaffe bulungi abatuuliriza abeera ne muwogo omunene ate muwogo n'abeera n'obulandiro bw'ate obutaafuuka muwogo kubanga muwogo giba mirandira ne wabeerako obuntu obutono ne wabeera ne muwogo kati buli obutono buba bwakona noono muwogo gwe tujjako ng'emmere kati mikwano gyaffe bulimu obuntu nga bulinga butono mu bulamu bwa mulokole gwe ampuliriza mikwano gyaffe n'anaatuwuliriza mikwano gyaffe ng'obuntu obwo bulinga obutono naye ate nga bulina amaanyi gaabwo mu bulamu bukulaba nga sitaani bwakozesa okulemesa okutuuka mu magenda go bwakozesa okulemesa okwakivinga ekyo kiwali akivinse mu bulamu oluusi netubeera nga twemulugunya tuyombesa Katonda tugamba nti Mukama talina kyatukoledde nsabye ensiibye naye ngo obusibe buli munzi bwa buzaalyanwa ab'emikwano abalungi abatuuza kyava agamba n'agamba nti nze ngenda balongoosa musaayi ogutaalongoosebwa nga tulina okubeera nga twekebera mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza nga twekema mu bulamu bwaffe osobola okukuba ekintu eki n'obeerako obuwangula naye ate ne wabeerawo ekinaakulemesa ate okunywerera mu buwanguzi bwo ab'emikwano kyekintegeeza olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tusaba linnya lya Mukama waffe sabamu mizimu gino gisobola okulemesaamu okuyomba ng'oyomba mikwano gyaffe bulungi abatuwuliza ng'oyomba abamu gye bateeka mu ttima ng'olina ettima pitirivu ab'emikwano abalungi abatuuliza nga toweeguya ebyo teri muntu mikwano gyaffe bulungi muntu atayagala bantu oba muntu atabeera na muntu atasobola kuassociatinga n'abantu mikwano gyaffe n'asobola okubeera nga awangula kakati bulimu abantu nga toweeguya tofaayo toweeguya you don't care ebyo byonna emyoyo gino gibitwambaza nga gimanyi nti kubanga omuntu osobola kubeerawo wekka n'omuntu kubanga ne bw'obeera mukyala weetaaga omwami ne bw'obeera musajja weetaaga omukyala kakati emyoyo gikuteekako obuteeguya kati ogenda okutuuka mikwano gyaffe nga tokyalina ab'emikwano nga tokyalina bantu basobola kuyamba buli muntu akudduka buzagamba bwantu bwali gundi bwatyo bwali gundi kakati twetaaga mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza okubeera nga tusabira obulamu bwaffe naddala ku eriya eyo lubaale gyatuyingizaawo n'atusiba ng'olina obuntu butono bwe tugenda mu kitabo ekiyitibwa ekya luyimba olwa Solomon Songs of Solomon chapter 2 verses 15 Songs of Solomon chapter 2 verses 15 tulabe mikwano gyaffe bulungi abatuwuliza ab'emikwano abatuwuliriza tugende Songs of Solomon chapter 2 verses 15 oba oluyimba lwa Solomon ennyimba za Solomon essula 2 olunyiri lwa 15 egamba nti mutukwatire ebibe ebito ebyonoona ensuku ez'emizabbibu kubanga ensuku zaffe ez'emizabbibu zimulisizza kakati olusuku olw'emizabbibu mikwano gyaffe okubeera nga lumulisa kitegeeza nti emyezi ng'ebiri oba esatu nga olusuku lumulisizza lutaddeko ettooke oyinza osuubira nti myezi ng'esatu myezi nga mukka ng'ena ogenda kubeera nga oli ettooke kakati gino emyoyo gikuumira abantu ku stage stage y'ebibala nga biteekeddwako kubanga agambye mutukwatire ebibe ebito obuntu obwo obutonotono ebyonoona ensuku ez'emizabbibu kubanga ensuku zaffe ez'emizabbibu zimulisizza
Kwa mulimu abantu amikwano gyaffe bulungi abatuuza nga ye sitaani ayina wakuteegera ogenda kufuna promotion awo n'akuleetera ekintu wali badde weegendereza wali badde osirika wenaali badde ngumiikiriza awo gamba nti saalokokera bwereere nze bwenalokoka nazza musango nasiriwala busiriwazi nange ngenda kumulagako ti nange sisaaga n'amagezi era nasoma. Kakati wano Sulumani yaga nti banna waliwo obube bibe bino foxes, small little foxes, abuntu butono naye nga butubeeramu nga bwe mbawadde ekyokulabirako ekyamoogo nga butono buli butono ntondo lugezigezi mpaka mulimu abamu nga mpaka bw'oba mufumbo ova awaka ng'omwami tomubuulidde kakati ekyo ye omwami nga kimuluma okabanga katono mukalesiga nakugenda kudda naye ng'ekyo kimukostinga ngati ono Sulumani aga naga nti bana waliwo obuba obutono lubaala asobola okuteekamu obuntu obutono ab'emikwano abalungi abatuuze obukusuula oyinza okubeera nga tozza balansi ngikyo ate musumba Tom ate balansi amwetaaza ki mikono gyaffe bulungi abatuuza naye nga akate kagenda kuzaala ekinene mikono gyaffe be bukadde nakulwajjo waliwo eyaŋŋambiranga nti badde banteresa ssente ne badde njira ku katono naye kakati bu ssente bazimpadde zibadde za nnyumba zonna kyenakozi nazikozesaamu ebyange naye boosi ankubira ansindise message ankubira sikwata kubanga ntidde kakati oyo akantu kabaddemu katono nga kamulimu kagenze kakula kakati omulimu yagufiiriddwa nga ayagala nakwetta olwekyo yaga nti kati sina gye ngenda kujja ssente nze kanetti bampadde essimu nkubire naye mbadde njagala kwetta ssente sina gye ngenda zijja ate nazikozesezza ate omuntu abadde anneesiga naye ng'aka kantu kaali mu ye nga kagenda kakula n'atakamanya nti kagenda ate kumuleetera ebizibu naye ng'emizimu gino gigamba nti ono akwata ku ssente bwe ziti yeeyitaani kale katumulinde era zizo gyakoze kyegyagala embeera gye yatuuseeko. Kati Sulumani aga mutukwatire obube tulwanyisa mizimu gyabika mutukwatire tukwate obubu obwo butono obuzikiriza ebibala eby'emisabbibu gyaffe ebyo ebyonoona ensuku waliwo obuntu nga bwonoona emikwano naye nga mbalaza waffe mulimu ebintu nga byonoona obufumbo mulimu ebimu nga bikwonoonera obuweereza mulimu ebimu nga bikwonoonera relationship n'abantu ebyo ebitono kakati agambe bw'oba oyinza okuba nga sitaani yakuteekaga nti ono talina kubeera na bwesigwa buntu ne bwakwesiga obwesigwa abusuula naga nti ebyo ebyonoona ensuku ez'emizabbibu zaffe ate nga bizoonoona gimulisizza era mbawadde ekyokulabirako emiyembe bwe gibanga gimulisizza kasita gikunkumuka tojja kulaba miyembe bwe gibanga micungwa gimulisizza kasita gikunkumuka ne ziba mwanyi nga zimulisizza ekimuli kyazo kasita gikunkumuka tojja kulaba ku mwanyi naga nti obwo bwe butwonoonedde ensuku zaffe ez'emizabbibu amagenda gaffe ne galinnyibwamu ebyemirimu gyaffe ne bifa naye nga buntu butono naye nga bo emyoyo gino egya famire gyebe gyebika gigenda gikuzza emabega mpola kakati mikwano gyaffe tugenda okulwanyisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Mukama agenda kututaasa oba ekyawandiikibwa ekyo mukitegedde ogenda gamba nti Mukama buli kintu ekibadde mu nze nga kiyinza okunyonoonera amagenda gansaba omusaayi gwa Yesu gukinnanze mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda. Yesu kyeyava agaana agamba buli kisimbe tugendeyo ndowooza Matayo Essula 15 tandikayo ku lunyiriri lwa 6 Rebeka nkulamusizaako mwebale kujja. Yes, Matayo Essula 15 lunyiriri lwa 6
agamba nti alireka okussaamu ekitiibwa kitaawe mwadibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwabuweebwa bandi bajjajjammwe. Mulimu ebintu ebyo nga bulombolombo ebyo ebitusibako emyoyo gino gibeera nga omufugo olw'otatakwa tavaawo, olw'otakawula tavaawo, nga weekika ng'olw'ota emisota tegikuvaako egy'ekika, olw'otodde emabega buli kaseera ebirooto tubivaamu, naye nga lwa bulombolombo obuntu oluusi bwebukola ng'obw'okusaagasaaga. bwe tugenda mu maaso, mmwe bannanfuusi, Isaaya yalagula bulungi ku mmwe ng'agamba nti abantu bano bazisaamu ekitiibwa kya ku mimwa naye emitima gyabwe gindiwala, naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Mulimu abantu b'emikono gyaffe ne babulira ekigambo olw'obulombolombo olw'obuntu bubalimu aganje ate waffe bakola bwe bati, ate n'akola ntya, genda kola omwenaga, naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu ng'ebyokukwata. Genda maaso. N'ayita ekibiina n'abagamba nti muwulire mutegeere. Genda maaso. Ekiyingira mu kamwa si kyekyonoona omuntu, naye ekiva mu kamwa, kubanga kiyita buyisi mu kamwa, kyekyonoona omuntu. Genda maaso. Awo abayigiriza ne bajja ne bamugamba nti omanyi Abafalisaayo nga banyiiga bwe bawulira ekigambo ekyo. Lwaki banyiiga? Kubanga bino ebintu byali byabwe mu bya munda, nga byabwe byabateekebwamu, nga bamanyi byebituufu, nga bamanyi byo bamanyi. Kakati omuntu nga bw'oyogera n'oyogera ku ddiini ye anyiiga, kubanga ekyo ekintu aba akibaddemu. Bamuga nti eddiini ennungi, bamuga nti eddiini eyo tugivangamu eddiini ya jjajjaawo. Kakati bano Abafalisaayo banyiiga, kubanga Yesu yabagaanaga nti bannange, ekiva mu muntu ebyo mwogera, ebyo mulowooza, ebyo bye mubifulumya, ekyo kyekiboonoona. Ekiyingira mu kamwa si kyekyonoona n'omuntu, naye ekiva mu kamwa k'omuntu kimunoona. Abafalisaayo ne banyiiga. Kiki ekyabanyiiza? Kubanga Yesu yakoona ku ekyo kye bali. Era mulimu abantu abamu bagambako ekintu oyagala byakusiisiriza busiisiriza, twagala abatusiisiriza, naye omuntu bw'ayogera ku nsobi oyo omukyawa. Oyagala abantu abawaana ensobi, ama waliwo antegeera. Oyagala abantu abakuwaana ensobi, oyagala enjiri eyegamba nti kakati ogenda kubeera mukisa, ogenda kulaba mukisa, naye nga tewali bibala byobala. Ogenda kubeera bulungi, ogenda kugaggawala, ogenda kufuna obutuuze, ng'ebyo byagala byakuba enduulu. Naye nga kibaga nti bannange waliwo akabe ak'obwenzi, akabe ak'okwematiza, ekyo tosobola kukuba ngalo. Kakati bayogera ku bintu by'ekika kyewaabwe ne banyiiga. Ne bayigiriza ne bajja ne bamugamba Yesu nti omanyi Abafalisaayo nga banyiize. Lwaki banyiiga? Olw'ekyo Yesu ekigambo kiyabulira. Era mulimu abantu abamu nga mulimu service zimu tebazibeeramu, kubanga tezibakolera. Bajja mu service zino za kutula, naye ng'okutula kutandikira weno munda we wava amaanyi. Abefeso 3 ayogera kuva ku lunyiriro lwa 16 paka ku 2. Kati mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza, osobola okusaba nga Mukama ngoba emizimu egy'ekika nagyo nga gyo gikusekerera, gisitamye mu ggwe, nga gisitamye mu ggwe, nga giri muli gikuba n'akala tiginywa juice nga ginywa juice sebo ice cream. Era abasinga ginywera muli okuba n'osaba essaala ne ginywa ice cream, waya ne zivaako. Nze waffe
Tifu twakola betwepanka fa abakiga fe abagundi fe Onsasire okogera naye kaka mikwano gyaffe bulungi abatuuza mulimu emizimu gino egy'ekika ebintu obutonotono obwo tutafaako empisa ezatuwa bajjajjaffe lwaki banyiiga tugende ku Lwekumi n'essatu bamaze okunyiiga Yesu n'ayongerera ddala obanyiiza Olwekumi n'essatu Olwekumi n'essatu Matayo Matayo 15:13 n'alyoka abanyiiriza ddala n'aga nti guno omusaayi guno gwenjiwa gwe nayiwa najja gubanaazeemu empisa z'abajjajjammwe n'agamba naye n'addamu n'abagamba nti buli kisimbe kitange omugulu kyataasimba kirisimbulwa olwali osalawo buli kisimbe kitaffe omugulu kyataasimba kigenda kusimbulwa ebyo ebiri betwambaza engoye nitunyuma eno ebweru naye nga munda lubaala yatwonoona dda but he answered and said whatever my heavenly Father has not planted will be uprooted. Leero naawe osalaga nti Mukama buli kyonna ky'otaasimba mu nze kisimbulwe ekyo ekyabalubaale. Gamba nti amiina mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wali Sulemaani aga nti munkwatire obube bannange mukwate obube. Tugende mu Isaaya 5. Isaaya 5. Isaaya 5. Isaiah chapter 5. Muyimbire muganzi wange oluyimba olw'omwagalwa wange ebigambo eby'olusuku lwe eby'emizabbibu. Muyimbire muganzi wange oluyimba olw'omwagalwa wange ebigambo eby'olusuku lw'emizabbibu. Muganzi wange yalina olusuku olw'emizabbibu ku lusozi olugimu ennyo. Genda maaso. Kale nno mmwe abatuula mu Yerusaalemi nammwe abasajja ba Yuda mutusalire omusango mbeegayiridde nze n'olusuku lwange olw'emizabbibu. Kati Mukama ng'agamba nti bannaye nze olusuku lwange nagula ekkanisa yange nagula abantu bange ne mbateeka ku lusozi naye kakati wanaga nti bannaye n'ebyendaba kakati bakola basaba babeera mu kyaki naye tebakyuka. Balina obuzaalirana bwabwe balina obulombolombo bwabwe obwa famire. Kakati agamba nti mutusalire omusango mbeegayiridde nze n'olusuku lwange Katonda mwene olw'emizabbibu. Genda maaso. Nandiyinzizza okukola ki nate olusuku lwange olw'emizabbibu kye nalema okulukola. Bwe nasuubira lubale zabbibu ekyalubaza zabbibu ez'omu nsiko kiki? Nze nasuubira Vincent okubeera nga ebyange byalina bye yabala. Nasuubira Rebecca ekyange nga kikirina okubeera naye kakati byabala tebiraga ekyo kyange. Waliwo ebimuvaamu bitali birungi. Naye kakati bannange nze nkole ntya? Olwokutaano kale nno kaakano mbategeeze kyenaakola olusuku lwange olw'emizabbibu. Najjako ngenda dujjako olukomera lwalwo era duliriirwa ddala n'amenya ddala ekisaakaate kyalwo era lulirinyirirwa. Mikwano gyaffe abulungi abatuwuliriza bw'otubeera na buno obuntu bw'abalubaale nga butulimu mikwano gyaffe abulungi abatuwuliza emizimu buli kaseera abafu bakujjira olw'otodda mu kyalo ebisolo bikugoba kubanga tobeerako protection. Tubeerako protection mikwano gyaffe abulungi abatuwuliriza. Kaka tugenda kubeera nga tusaba omusaayi guno ogwa Yesu gunaaze mu ffe ebyo ebibadde biri mu ffe ebiva mu famire zaffe ebyobuzaaliranwa. Yakobo agamba n'agamba nti bwe muba n'obujja obukambwe okuyomba obwenzi obulimba n'agamba nti ebyo si bya buggulu
bya kunsi kuno bya sitaani bya buzaaliranwa bwammwe bya famire taata kyeyakolanga kyeyeyisanga maama naye wo kyeweyisa tuli musaayi agandi kati banago magezi agasisigava mu ggulu ebyo bubeera nabikujjako olukomera lubaale gino emizimu gye bagolokosa ngibeera buli kaseera basamira ewammwe nga gijja agenze malaalo nga gijja kubanga girina connection naawe naye olwayo tugenda kusaba mu linnya erya mukama waffe Yesu mukama atuyambe bwe tuddayo ku lunyiri lwa 6 Isaaya essula eyo 5:6 naga era nalusiza naluzisa tebalusalirenga so tebalulimenga naye mulimeramu emyeramannyo n'amaggwa byebyo ebikolima ebibeerawo ng'osaba tewali kikyuka era ndiragira ebire obutatonyesa nkuba awo tufune ebibuuzo bagamba musumba nsaba ne sina kyendaba nze nabaki olwabaganda sina mirembe mukyanga ndokoka mukyanga nzaalibwa sifunanga ku ssanyu abyebyo naga sigenda kukkiriza nkuba yange kutonya mu lusukuulu ku muntu oyo akyalina ebintu eby'obuzaaliranwa ebyabeewaabwe tugenda kusaba Katonda olwayo tumusabe abitukuule mu linnya lya mukama waffe Yesu n'omusaayi gwe mikwano gyaffe mulimu abantu nga mukama aggulawo oluggi naye ate oluggi gwe n'olweggalira Katonda aleeta omukisa gwa bufumbo olwakabaka kuli banoga nti nze sifuna oyo atali wa kika kyange na ggwanga lyange Katonda aggulawo oluggi lwa mukisa n'onyooma mulimu ebintu ebimu bitufiiriddwa kunyooma Yesu kunyooma ng'obunyoomi bwabeewammwe onyooma kakati ffe tubeera kuno oluusi ku leediyo nga ntubuulira ne mubaamu ababa banyumya oli ku kirala yaleeta kirala okukaba kabe oba Katonda tomutaddeemu era tajja kukolera kubanga anointing gy'oteekamu ekitiibwa yekukolera muli mu kigambo oli ng'abuuza gundi ali atya bannaye gundi mumulabako kakati obwo buba bube kiba kitegeeza nti omuntu aba anyooma oba ayisaamu amaaso ye Katonda akebera omutima nti ono ne bw'anaakola atya sijja kukimuwa kino kale mikwano gyaffe obuntu obwo obutono obwo lubaala bututeekamu busigo bwobwo n'obeera mu bulokole ebbanga n'okona era mukama tugenda musaba tumugamba mukama tujja kufuuka bikonwa bulokole tulina okuva ku ddaala nga tugenda ku ddaala tulina okubala ebibala tulina okufuuka Katonda kyeyateesa tubeere kakati n'emizimu gy'abalubaala tegikwagala genda mu maaso gyagala omuntu akone gyagala omuntu akerewe gamba njigoba mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi kakati mikwano gyaffe bulungi abatuuliza katugendeko wano nga tugenda okumaliriza tugendeko wano tulabe omusajja ono gwe bayita tusome omusajja gwe bayita Samusoni tugende mu kitabo kiyitibwa ekya Judges chapter 14 verses 1 Judges chapter 14 verses 1 tulabe ku musajja ono mikwano gyaffe bulungi abatuuliza agamba atya agamba Samusoni n'aserengeta Timuna n'alaba mu Timuna omukazi ow'okubawala ab'Abafirisuuti n'ayambuka okuvaayo n'abuulira kitaawe ne nnyina n'abagamba nti nalaba mu Timuna omukazi ow'okubawala b'Abafirisuuti kale nno mumumpasize eyo kati kano kaali kalombolombo kakuwasiza musajja
bazadde nga bamuwasa awo kitaawe ne nnyina ne balyoka bamugamba nti tewali mukazi n'omu mu bawala babaganda bo obiwulidde ebyo ye afunye omukazi bayibuli ega nti alaba omukazi ow'okumufumbirwa alaba kirungi kulaba jasi kulaba mulimu abamu bajja naga nti musumba sinaba kuwasa nsabira mpase gusira wuno gandi kati nino msiimi ono omuntu kakati wano Samusoni yalabye omuntu amusiimye ajagambye bazadde be nzabo eddeko olunyiro lwokusatu asaba bazadde be kanzeremu awo kitaawe ne nnyina ne balyoka bamugamba nti wali mukazi n'omu mu bawala b'abaganda bo be mulina emize nabo newankubadde mu bantu bange bonna naawe kyova ogenda okuwasa omukazi mu Bafirisuuti mu ggwanga eritali liryo mu lulimi olutali liryo abatali bakomole. Samusoni n'agamba kitaawe nti mpasiza oyo kubanga gwe nsiima nze. Genda maaso. Naye kitaawe ne nnyina baali tebamanyi nga kyava eri Mukama Samusoni Katonda yayogera naye ngamba mu kanisa Katonda yayogera naawe n'ogenda kojjaawo n'agaa nti kati oyo atali muganda omutwala wa aga nti oyo ataasa omutwala wa naye nga yalimu amagenda lubaale kuva mu bukojja bwa kojjaabo oba senga aga kakati ffe mutumanyi ffe tuli bagundi ffe tusomye kakati oyo gwoleese gamba nti lubaale ng'akulemesa kakati wano naye data wa Samusoni ne mama wa Samusoni baali tebamanyi nti kyava eri Mukama Samusoni agenda afune mutima n'omukazi kubanga yali anoonya ensonga ku Bafirisuuti. Kati Katonda kyonna ekino kyakola takikola nga talina kigendererwa. Era mu biro ebyo Abafirisuuti baali bafuga Isirayiri. Genda maaso. Awo Samusoni n'alyoka aserengeta e Timuna ne kitaawe ne nnyina ne batuuka mu lusuku olw'emizabbibu. Olabye emizabbibu no tukwate obuyonona ensuku z'emizabbibu gyaffe ez'e Timuna. Era laba empologoma envubuka n'emulugumirako. Empologoma envubuka n'emulugumirako. Okimanyi nti waliwo empologoma envubuka eza famire ku saidi ya taata ku saidi ya maama ng'abamu gye zibalemesa okufumbirwa okuwasa n'ebintu ebimu byewalisazeewo. Kakati Samusoni olwaserengeta ate bano baali baganye naye ate lwaki oba yaserengeta nabo. Kakati ka tukitwale nga bw'oba ogenda ofuna visa ng'ogenda kugenda nkeera ekiro ekyo ng'enkyalo ogenda n'oloota omufu. Kati gino emyoyo gino girabika ajja byamugoberera ng'abantu bwe tubeerako ebitugoberera. Samusoni ne maama wa Samusoni kitaawe ne bagenda naye mu lusuku. Kakajira emyoyo gya famire ya taata wa Samusoni ne maama wa Samusoni yagenda okulanga omuvubuka atoloka agenze Timuna gye batayagala. Ngera bolaba waliwo gitayagala ofumbirwe, waliwo gitayagala owase, waliwo gitayagala ogaggawale, waliwo gitayagala ofune empapula. Ate mulimu abamu nga gyakutwala wutalina kugenda gy'obonaabonera. Genda maaso. Omwoyo gwa Mukama ne gumujjako n'amaanyi n'agitaagulataagula nga bwe yanditaagudde omwana gw'embuzi so nga talina kintu mu ngalo ze, naye n'atabuulira kitaawe newankubadde nnyina kyakoze. Mikwano gyaffe abalungi abatuuza mulimu abamu ebibalumba nga nte nebaza mukansi kyabiri ente, misota, kawuula nga yempologoma. Buli wobeera ezimu bikawuula ebimu bigira eriya ya bufumbo, eriya ya bugagga, ebirala eriya ez'enjawulo. Nga yempologoma ewammwe ku saidi ya maamawo
ku saidi ya kitaawo ng'emizimu gyakwatagana ne gikola alliance. Kakati gino gyali egyali ku famire ya musajja gye gyali ku famire y'omukazi nga gikwatagana. Nega nti Samusoni agenze mu lusuku ayagala kwefunira mukazi, empologoma yiye evuddeyo. Naye omwoyo wa Mukama nga naffe bwagenda otuyamba n'agwa ku Samusoni. Naawe akugweko leero mwannyinaze, muganda wange akugweko leero. Oyuze kyekibadde ogw'omusoto ogubadde gukwezingako. Oyuze oyo omufu, oyuze abadde yakulemerako. Oyo kawuula abadde akozesa omuyuze olwaleero ng'omwoyo wa Mukama yakuguddeko n'amaanyi. Mbu n'ayuze empologoma envubuka etali nkadde eba n'amaanyi. Genda ozinoonyeeko olabe. Teremwa muyiggo. N'agiuza ng'omwana gw'embuzi. Naye ekyewuunyisa, Bayibuli egamba nti Samusoni teyagamba maama olwadde kitaawe. Lwaki? Kibuuzo. Lwaki teyabagamba? Lwaki? But he did not tell his father or his mother. Lwaki? Kakati waliwo emizimu gino nga tuvudde ku bigiri egitubeeramu egy'obuzaalira egy'empisa oba emize. Waliwo ng'egimu nagyo ku eriya y'ebyensimbi, eriya y'obufumbo girina empologoma yagyo ekuumawo. Kakati eno yali empologoma ng'eremesa Samusoni kufumbirwa, kuwasa. Naye mu Samusoni teyabuulira kitaawe, teyabuulira maama we. Lwaki? Kubanga yamanya naga nti bwe mbabuulira lutalo luzze nno. Bwe mbabuulira lutalo luzze bagenda kuddayo bakole ebirala ate nga babikola mu busungu. Kyovula mulimu ebintu emikwano gyaffe bulungi abatuuza bye tulina okukola nga abafamire abamu tebabimanyi. Nga tebabimanyi n'obikola kyamba bimanya ng'omaze. Ne buli kintu ky'oba ogenda okukola famire n'oba tusindikira ku WhatsApp. Kakati naguze ettaka, kakati nzimba, kakati omwami namufunye nga mwekuba peeke, sima bazita peeke. Samusoni teyabuulira maama we, teyabuulira kitaawe. Kyama ki ekyo? Lwaki teyababuulira? Kubanga gino empologoma zino gyali mizimu gyabwe. Era Samusoni singa ali mu lwanyi yalwana wali, naye singa ali afa amanyi afunye okulwana kuno Musumba Tomu kwatuyigiriza ne Delila yali badde amuwangula. Kubanga guno omwoyo oguva ku saidi ya maama ne taata gwe gwamulwanyisa okutta amakata agwe ne Delila. Kakati n'emizimu gy'ekika gino girwanyisa wiiru ya Katonda. Kuba mulimu abamu wayingira mu wiiru ya Katonda naye oli munafu, oli mugayaavu. Kati balaba mu buweereza, bwatuuka mu buweereza ababuyitanga bubwe. Bwatuuka oba awantu ku mulimu agufuula nga gwa jjajjaawe. We yali badde akolera tabeerawo. Naye ng'emizimu gino gye gikufuuyira kati omanyidde. Kati ebi after all wasoma ate wayita ne interview. Kakati mikwano gyaffe abulungi abatuwuliriza, tugenda kusaba mu linnya lya Mukama waffe. Waliwo ebintu etulina okukombatinga, okulwanagana nabyo okubeera ddala mirandira. Samusoni emyoyo gino gimuwulugumirako, naye tabuulira maama we, tabuulira kitaawe. Kufuna olubuto n'ogenda n'obuulira ssengaawo n'obuulira jjajjaawo nga bw'ofunye olubuto, nga bw'otandise okusesema. Bw'ozaala omwana amangu ddala n'omutwalira jjajjaawe n'amusalako enviiri n'amusalako enjala. Bambi basala enjala ezisooka. Kaakati nga tumaliriza gino emizimu gya families, these ancestral spirits, clinical demons zino giremesa okukola okwagala kwa Katonda. Era mulimu abantu abamu nga gyabaleetamu obujeemu. Giremesa wiiru ya Katonda. Kuba tulaba wali Samusoni Mukama yamugambye, naye nga jjo bazadde be bamulemedde kwambaga teri mu baganda bo. Mu baganda mwe yali amugamba mwe mwava Saara.
sa ye family yemu ne Saara mulimu obugumba kubanga yali kika kya Ddaani Saara mwe baali kakati giremesa will of God era giba girwanyisa nnyo okulaba nga okwagala kwa Katonda tukukola era mu aba sitaani balwanyisa okukola okwagala kwa lumba mizimu gya kika ogenda awantu kitandika okugulokoseza entalo obeere mutundo negigulokoseza entalo ogamba nti naye giyambala abantu omuntu n'ayogera ebigambo omuntu n'akuvuma omuntu n'akugulako olutalo naye nga gyagala gamba nti ono tumugjewo obeera ku buli munoofuna abalabe kakati fuluusa amaaso gaziba emizimu gino gye gyambala omuntu najja nagulokerako mulimu n'akuloga kakati bw'oba onoowangula eddogo lye bakuloze olikombatingira mizimu gya kika mizimu gy'ekika gye batulogeramu eddogo bw'oba okubba eddogo kuba n'emizimu gy'ekika kubanga gyekipromptinga abantu okuloga omuntu nga tolina kiwali omukozi n'akugulako olutalo okugenda obugenzi kusayiningirako n'agaana emyoyo gino gireeta obufuzi kubanga gye gyali gifuga bayibuli ega nti nga Abafirisuuti baali bafuga Isirayiri tegyagala muntu kugenda wala gye kibadde gyagala okufuga kale tugenda kubeera nga tugikuba mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kakati bwe tugenda mu kitabo ekiyitibwa ekya Judges 13 emizimu gino giremesa abantu okuzaala ebintu by'Obwakatonda era ne giremesa okuzaala obufumbo bw'Obwakatonda okuzaala ebintu ebirala by'Obwakatonda ne giremesa n'okuzaala okuli physical. Bwe tugenda mu kitabo kya Judges 13 Judges egamba nti awo abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ebyali mu maaso ga Mukama ekibi ogamba baali babyagala n'ebino emyoyo gy'abalimu Mukama n'abagabulira mu mukono gw'Abafirisuuti emyaka 4. Can you imagine? Osobola okubeera mu bwavu mu butafumbirwa oba obwasingu ng'enkuŋŋaano zijjamu nga lwa Sande naye nga wagaana okukyuka ojja kunyumirwa bunyumirwa naye olina okubeera intention n'ogaa nti ku lukuŋŋaana luno nvaayo nga ndi mukyufu nvaayo nga Katonda alina kyakoze genda ku Lwokubiri. Era waaliwo omusajja ow'Ezoola ow'ekika kya Ddaani mulabye ow'ekika kyani kya Ddaani erinnya lye Manowa ne mukazi we yali mugumba tazaala kati yali wa kika kyani kya Ddaani. Bwe tugenda mu Lubereberye essuula 3 lunya olusooka paka ku 10 tumalirize nkomyawo yali mugumba naye nga wa kika kyani kya Ddaani. Laakeri bwe yalaba nga tazaala Yakobo tazaalira Yakobo baana Laakeri n'akwatirwa obujja muganda we n'agamba Yakobo nti mpa abaana oba tompe naafa. Muwulidde mulimu abamu oyagala ofe oyatulako okufa n'obusungu bwa Yakobo naye oyo busungu ne bubuukira ku Laakeri n'ayogera nti nze ndi mu kifo kya Katonda eyakumma ebibala eby'obulubuto. N'ayogera nti laba omuzaana wange Biira yingira gyali owulira Laakeri eddalu ly'abeewaabwe yingira gyali alyoka azaalire mu maviivi gange era nange nfune abaana mu ye. Genda maaso. N'ayogera nti n'amuwa Biira mu omuzaana we olaba ekyali ku Saara kye yakola lwerunyiri lwemu n'amuwa Saara mwana we okuwasiza Yakobo okumuwasa Yakobo n'ayingira gyali. Genda maaso. Biira n'aba olubuto n'azaalira Yakobo omwana w'obulenzi. Laakeri n'ayogera nti Katonda ansaasidde Katonda ansalidde omusango
era mpulidde eddoboozi yange era mpadde omwana w'obulenzi kyeyava amutuuma erinnya lye Daani. Muwulidde Daani? Ono Samusoni kitaawe yali mu kika kyani? Kya Daani. Naye Daani ng'avudde mu bwenzi. Biira yayingidde. Laakeri nga tannaba kuzaala. Laakeri amuyingiza nga bwe kyali ku Saala. Kakati mikwano gyaffe abulungi abatuuliza. Bino bye tusabaasabako n'osabako awo bw'onywa ku juyisi n'osabako awo eno mulimu abamu balaba mu kyaki asaba bwe yeewujja ati mukama nga yeewujja eno bwe simula emimwa. Bino ebintu si byakusaaga biri generation. Daani Manowa mwava babayingizaayo omwana bamuzaala mu bwenzi kyekika. Kati emizimu gino egy'ebika gino bizibu. Laakeri yagaa nti Mukama ansalidde omusango. Kakati bwe tugenda ku Lubereberye Essula 49 tusome olunyiriri lwa 16 olabe nga tugenda okumaliriza. Lubereberye 49 olunyiriri lwa 16 Daani n'asalira abantu be emisango. Ogirabye batandise kati bw'osanga abantu basalira bannaabwe emisango bawaayiriza bannaabwe biibyo. Ye nga kyekika mu bika bya Isirayiri nga wakusala misango. Genda maaso. Daani anaabanga musota mu luguudo. Embalasaasa mu kkubo. Eruma embalasaasa ebinuulo bikwata amagenda. Tuleke awo budde bugenzi. Mukirabye bannange? Daani anaaba musota. Kati mulimu abo mu mikwano gyaffe abalungi abatuuliza. Mu kyaki nga mulimu emisota. Anaaba musota. Anaasalira banne emisango. Anaaba mbalasaasa. Ebyo byonna bya busagwa. Kakati tujje genda maaso ga Mukama nga tusaba Katonda. Kankomewo mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza. Kankomewo ko mu linnya erya Yesu Kristo. Kankomewo. Forever. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'Enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okukyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samali Linda babiri ne Godwin Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne programu Emunyenye y'Enkya wano ku Eternal Life TV. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino programu ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani. Buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu programu ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV.
obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekkoseya Nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetoolodde era ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa buli Lwamukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro tuyige tukulaakulane tutuukirire mu Katonda. Nange Samali Linda Babirye wano ku Eternal Life TV. And forever. Na abemukwano buli kijjulo kyonna wa MSF Media App mikwano gyaffe mjidi gyotawulidde yonna kwebiri mu linnya lya Mukama Yesu Kristo programs zonna kweziri agenda oli ku Play Store oba ku Google ogenda mikwano gyaffe ojja kubeera ogifuna MSF Media App mikwano gyaffe abulungi abatuuliza mu linnya erya Mukama Yesu oli ku MSF Radio emmere y'omwoyo gwo ate Eternal Life TV mikwano gyaffe abulungi abatuuliza ndi Vincent olunaku lwaleero ku bw'omusabawulira service mikwano gyaffe nkiwa ab'emikwano abulungi abatuuliza mulina kyemufunyeemu ab'emikwano mulina kyemufunyeemu era nga ogenda kutandika okusaba n'okwenoonya nga bw'otosabangako kubanga bwe tuba tugenza mu kitabo ky'okuva essula 34 33 olaba nti Katonda Musa oluvannyuma lw'okusaba ekitiibwa kya Katonda Katonda agende naye nga mama ogenda kundaba n'otofa naye essula 34 Musa nga amaze Katonda omuyitako Musa agamba Mukama nti Mukama mazima ntegedde nti ojjudde okusaasira yavunnama wansi bwa yenenya nagamba Mukama ntegedde nti ojjudde okusaasira era ntegedde nti oddiramu abantu 10,000 nagana yo ayogera nagamba naye ntegedde nti omuntu bw'abaako ekibi tomuggyako kibi naye kati twebaza Mukama kubanga ekibi kinaazibwa n'omusaayi gwa Yesu na Musa aliko organizinga nti emirembe n'emabega 4 generations abaana n'abazzukulu n'abaana b'abazzukulu bonna nga baliko ekibi aga nti Mukama ajjudde okusaasira kale mikwano gyaffe bulungi abatuuliza waliwo ebintu nga togenze buziba kwenenya ebitasobola kuvaawo ebimu byetaaga okwenenya kuno ng'oli mu ngeri kwambala bibukutu ng'osobola okweyawulako kakati bano abali mu Uganda n'ogenda kuba Prayer Mountain n'ojja kuwa n'ojja mu services n'oweewaayo oba n'ofuna ekifo ky'ogendamu n'okabira Katonda nga weenenya okusaasira n'okusonyiwa musaayi okukunaaza kubanga waliwo ebintu mirembe nga kintu ekyo kyaleeta ekyonoono ekyamaanyi mu famire kati nga tulina
okuwenenya tusabe Katonda tukolemu omulimu kubanga Katonda ajjudde okusaasira mikono gyaffe kati agenda tunaza n'omusaayi gwa Yesu nga Mukama omusaayi gwo gunaze okuviira ddala munda munzi obwo bubadde ng'obube bw'obuntu obutono naawe weemanyi nange neemanyi waliwo omuntu eyafula kyatali ate nga talina kyali mulimu omuntu omu ng'anyooma ekyo naye nga myoyo gya famire ne jjajjawo yanyoomanga yalina amalala yalina empaka ebyo byonna nga bituziiza okutuukamu ekyo saani abikozesa n'emizimu gino n'abikozesa okulemesa amagenda go okukeereya n'okubeerako rejection kubanga omuntu bw'obongo alina entondo alina empaka tosobola kukwatagana naye bw'omugamba tawulira alina omutwe gwa mputtu ebintu biwa abalala byewali yagadde akolere kati mikono gyaffe ebimu tusalibwako olw'emyoyo gino gye twazaalibwamu Dawudi agamba nti laba nazaalibwa mu kibi ne mu kwonoona waliwo ekibi eky'obwenzi kyaza naye ate waliwo n'ebirala wa Dawudi era ayongera nga Mukama tondamu omutima ogwo ntondamu omutima omupya zabujjeme omwoyo gwange ng'akaabira Katonda kuba byali bintu bingi mu ye kati mikono gyaffe tugendagenda maaso ga Mukama Prudence kutumidde abala bonna midde mu linnya erya Mukama waffe Yesu Joanita mwena mwebale okubeerako tugenda kusaba twenenye endagaano zino ez'ekika kuva ku bukojja ku butaata bisazeemu n'omusaayi gwa Yesu tweyambula omwoyo gw'okukeerewa bugumba bw'omwoyo n'omubiri tusabe Katonda atwambaze ab'emikwano speedi mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana omulamu mulimu abamu ebikama obuva mikwano gyaffe bulungi abatuuza nti olina kisobola kuzaala oba kubeera nga tosabye kubivaamu nga bikakali katugendagenda maaso ga Mukama nsuubira mufunyeemu mikwano gyaffe bulungi abatuuza mu linnya erya Yesu Kristo basingo mikwano gyaffe lunaku lwa Sande naku z'omwezi nga 26 Musumba Tom Galwa n'omukyala babayise wano basinga abawala n'abalenzi era zigenda kubeera ssaawa 7 ez'emisana ku Sande eno mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo atosubwa mukwano gwaffe mu linnya erya Yesu Kristo kati waliwo abayagala okulokoka gamba nti ayi Mukama nzikiriza Yesu Kristo okubeera Mukama obulamu bwange era omulokozi wange nsazeewo okulokoka Mukama sangula amannya ga mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kyabalamu ndokose era naazaamu obuzaaliranwa bwewaffe bwonna obwalinziza emabega n'okunsiba mu kkomera ne mu biyumba ebyabadde abewaffe omusaayi gwa Yesu gunaze era bisigukube mu linnya erya Mukama waffe Yesu nzijuza omwoyo omutukuvu onziggyeko balubaale bonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu nkwebaza Mukama kubanga ompa omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo amiina tugende maaso linnya erya Mukama waffe Yesu Exodus erya 33 okuva ku lunyi olw'18 okudda wansi ate ne Exodus era 34 ku lunyi olusooka ojja bisoma bulungi ng'obyegendezo gyaffunamu olabe ti Katonda tamalaga ayagala tubeere perfect kubanga ye mutukuvu mulongoofu talina kintu kyasobola kuwa ng'okyayina ekikyakukuwa okyayina bu strings attached ng'okyayina bu Eden fruits Dawudi yagamba nti Mukama newe byonna binzigyeemu ebyo ebyamalala ebinemesa okusimbwa mu maaso go Mukama abawa omukisa kitaffe tuze mu maaso go mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana akutonda omulamu Mukama wange tukwebaza olw'ekigambo tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu kubanga okubikulirwa maanyi era ayi Mukama kitaffe atagwawo buwanguzi tuze mu maaso go tukwebaza olwa Musumba Tom tukwebaza olwa mukyala tukwebaza kitaffe omwesigo nnyo buyinza olwa rediyo eno olwa TV Mukama gy'okozesezza kitaffe omwesigo tukolamu omulimu tukwebaza Mukama olw'abawaayo ssente kitaffe omwesigo nnyo buyinza emirimu gyo gitambule
weebale mukama kitaffe atago tukwebazula baweereza bonna katonda bakatonda ababeera okuva ku Mande nangu ku Lwokubiri mukama paka wiiki yonna tuzze maaso go taata tukuwe ettendo tukulumiza mukama oli katonda omwesigwa katonda omulamu katonda w'amaanyi kitaffe taata abeera omulamu ennaku zonna tuzze maaso go Yesu tugulumiza erinnya lye tukuvu mukama amaanyi g'amaanyi katonda ffe agatusumula ekisa kye ekingi mukama kyotuwa n'otusaasira okusonyiwa ebi byonna kiraffe n'ebyonoono byonna n'okusobya kwonna mukama kati nno tuzze maaso go mu linnya erisinga amannya gonna mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo nga tuli mu kusaba mukama taata tweggula mu linnya lya mukama waffe Yesu maaso go mukama w'abakama tulabye kitaffe obuzibu obw'emyoyo gyonna egiva mu famire emizimu egy'ekika gye tuyita ancestral spirits oba mukama chronical demons katonda ffe taata oba spirits ezo mukama wange ze tuzaalibwamu okuva kitaffe mbuto z'abamaama baffe katonda bakatonda okuva kuba kitaffe mukama waffe nga bijja bitukuliramu katonda bakatonda taata nga bitusiba bitwawula katonda mukama wange tuzze maaso gonna ku lwaleero katonda bakatonda taata nga bwe tuwulira mu kigambo kyo ng'oyogera nti mukama yagatubeere batukuvu nga gwe yatuyita booli omutukuvu mukama ayala kitaffe omwesigwa tutuukirire ddala nga gwe bw'oli kitaffe kutuukirira ku tuzze maaso go mukama tubadde tukaaba tubadde tubonaabona mukama wange taata bumu ne tubwebuuza n'ebibuuzo nga ansa ntono kitaffe omwesigwa olumu ne twemulugunya ne tutandika okuyombesa ne tulaba nga katonda atalina maanyi naye tutegedde mukwano gwaffe nti olina amaanyi mangi era oli katonda w'amazima kubanga Musa yagamba nti ntegedde nti gwe katonda w'amazima ntegedde nti gwe katonda alaba mu ama kitaffe omwesigwa nyine buyinza tuzze maaso go mukama katonda bakatonda nga tusaba okusaasirwa tusaba otusonyiwe tusaba mukama naffe omwesigwa otunaaze n'omusaayi gwo mu buli kiwonoono kyonna buli kusobya kwonna mu buli bibi byonna mukama okuveera ddala kuba kitaffe bajjajjaffe emirembe ena emabega mukama katonda bakatonda baalina emize baalina mukama wange Yesu Kristo abiti zaabwe mukama kitanga atagwawo baalina obube bwabwe mukwano gwaffe mize ejo mukama ejatulanga mitima gyabwe mu meme yabwe abamu mpaka abamu lugambo abamu bukyaya abamu butasonyiwa naffe omwesigwa nye buyinza ng'omuntu ne bwamukola ekintu namwenenyeza nga tasobola musonyiwa lwakiri amala kumuddiza ekyo yakola mukama kitaffe nga bwe tuvaamu abajjajja mukama bamaama gye tuva era ffe omwesigwa anyiigira omuntu namukola ekintu kyayeetaaga ne mubuulira mukama wange taata tuzze maaso go tusaba otusaasire tusaba kwatirwa ekiso tusonyiwe mukama ku lw'obuzaaliranwa bw'abajjajjaffe bakitaffe mukama bannyaffe mukama amagezi ag'ensi agatubaddemu katonda bakatonda obitunaazemu n'omusaayi gwa Yesu kubanga bitulemeseza ogenda maaso mukama bisibya amagenda gaffe kitaffe omwesigwa kye twandibadde ne tutakibeera mukama era ne bituleetera kitaffe omwesigwa oba abakulu baba bosi okutuka okutogera naffe omwesigwa nyibuyinza n'okutwerabira ku lw'enneeyisa zaffe naye nga lubaale yabituteekamu tukyayisa abantu batwetamwe mukama gye tukolera mu bufumbu katonda bakatonda taata tusaba otunaaze n'omusaayi gwo mukama musaba katonda otugogolo tutukuze mukwano gwaffe taata amakya ga leero twenenye entondo twenenye olugezigezi empaka obutawuliriza ebituviiramu n'obujeemu ne tujeemera abantu naawe ne tukujeemera mukama tusaba otusonyiwe mukama wange tusaba mukama kitaffe otunaaze n'omusaayi gwo mukama amakya ga leero katonda bakatonda taata onaaze nze ne mukyala wange mukama n'abaana baffe katonda bakatonda onaaze Rebeka kitange onaaze mukama wange taata Elizabeth onaaze akakeeti Prudence n'abala bonna mukama nkwegayiridde katonda ffe taata obanaaze badidiyoni bonna onaaze n'omusaayi gwo mukama kitaffe ku lw'embala ezo ez'abajjajja mukama ezaatuwe bajjajjaffe taata empisa ezo mukama ezitulemeseza okubotola zitulemeseza mukama okuzaala bye tulina okuzaala ezituleetedde mukama okukerewa mu bintu ebitali bimu mukama tusaba omusaayi gwa Yesu gw'ogambye mukama nti twagulibwa ffeeza na zaabu ebigwawo okuva mu mpisa z'abajjajjaffe mu mize gyabwe naye twagulwa n'omusaayi gw'omwana gw'endiga ogutalinaako bbala lwadde olufuyiro mukama gwe tuyita olwaleero okunaaza emitima gyaffe mukama taata okunaaza emmeeme zaffe
ffe mukama taata okutunaaliza ddala eri mu buziba tonda bakatonda taata tukwegayiridde mu linnya lya mukama waffe Yesu otulongoose mukama byandi tutwala ne mu geyeera kitaffe nga tutulongoosezza tutukuziza katonda ffe musaba omusaayi gwa Yesu abange guyita omugambe mukama gunaaze katonda nge taata ngogole mu linnya lya mukama waffe Yesu buli kibi kyonna mukama muli kyodoono kyonna otunaalize ddala mukama buli birowoozo byonna ebibi otunaaze otulongoose katonda bakatonda taata n'omusaayi gwo mukama nkwegayiridde katonda ffe taata atagwawo mu linnya lya mukama waffe Yesu tukaabira mukama kyaffe atagwa gw'otumanyi kubanga otukebera era okema emmeeme zaffe mukama wange okebera emitima gyaffe n'okema emmeeme zaffe tusaba mukama otunaaze n'abaana baffe katonda bakatonda taata balemu okulemwa kitaffe omwesiganye buyinza okuwangula mukama naaza kitaffe atagwawo abaami naaza mukama wange taata abakyala mukama amakyagali tukwegedde katonda bakatonda taata otulongooseze ddala otukuluze ddala n'omusaayi gwo mukama tuleme okukeerewa katonda bakatonda tuleme kitaffe omwesiganyiri buyinza katonda nge taata okudiba naffe omwesigo n'obutatuuka mu ebyo biwateesa tubeere mukama tuleme okubeera kitaffe nga tuli bagumba mu bintu bye eby'omwoyo era n'ebyomubiri mukama wange kitaffe tukwegayiridde olwalo mukama otunaaze n'omusaayi gwo Yesu gwe katonda mukama yayamba Samusoni katonda nge taata atagwawo mukama n'atakkiriza kukola kwagala kwa kitaawe mukama newankubadde empologoma yamugumirako naffe envubuka naye wamuwa ekisa n'amaanyi okuwangula mukama abamu babadde babatolinga ne family members mukama olwakubi by'okuwasa naffe omwesigwa ne buyinza katonda nge ku by'okufumbirwa mukama nga family zirina bye zyagala mukama bakama taata obulombolombo byonna tubyenenya maaso go mukama nkwegayiridde omusaayi gwa Yesu gutunaaze mukama nga tubyatula olwaleero ebibadde byatusiba okuva ku bajjajjaffe mukama bye baakola endagaano n'emizimu n'emisambwa mukama ne bagiwa saddaaka ez'omusaayi gw'ebisolo z'omusaayi gw'abaana ez'omusaayi gw'ebinyonyi ffe tukwegedde mukama tusonyiwe katonda abakatonda otunaaze mukama n'abaana baffe tukwegedde mukama wange taata amakyagaleero tukwegedde ssebo omutukuvu wa Isirayiri mukama naazayi katonda abaana baabasaba mukama ffe tunaaze katonda nge taata amakyagaleero tubadde twasibwa makomera g'emizimu egy'ekika tubadde twateekebwa mukama mu biyumba kitaffe omwesigwa buyinza nga twakolebwako emikago egy'emizimu egyo tukuzo tukuuma katonda ffe taata olabye Samusoni ng'empologoma envubuka yali yeekuuma era ffe emizabbibu katonda bakatonda taata evuddeyo mukama naffe naffe waliwo ebadde bitukuuma katonda nga olw'endagaano mukama olw'ebajjajjaffe baakola n'emizibu kitaffe bakitaffe taata oyogera mu kigambo kyo mukama taata mukungubaga tebakitaffe baayonona naye tebaliwo ffe twetisse byonoono byabwe mukama naffe bwe tulwadde mukama mu mirimu kitaffe omwesiganyiri buyinza abamu bajja bagobako katonda nge era ffe abamu contracts zaabwe ziggwawo nga tebanatuusa kiseera mukama ne bazitaminatinga era ffe omwesigo bufumbo taata era ffe omwesigo ebyobuweereza byonna bifaafaaganyizibwa naye tukusaba mukama ku lw'omusaayi gwo tunaaze Yesu katonda abakatonda ku lw'omusaayi gwo mukama onaaze n'abaffe mukama otuguleyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo kubanga mukama taata era ffe oteekerawo ebbeeyi ya musaayi gwo mukama otunuleyo mu bika mu bukojja yonna mukama kiba tusibiddwa katonda nge taata nga tugenda mu maaso nga tukeerebwa nga twateekebwako etteeka n'ekkomo katonda bakatonda kitaffe omwesigwa bulamu obw'obufumbo bulamu obw'obuweereza naffe bulamu obw'emirimu kitaffe obwa finances tuyita omusaayi gwa Yesu olwalo mukama naffe omwesigwa nyiri buyinza taata okutulongooseza ddala mukama okututagulira ddala ku ndagaano z'abalubaale n'emizimu gyonna mukama okuviira ddala mu myoyo gyaffe n'emmeeme zaffe zonna mukama kitaffe oyambe omukazi oyambe musajja oyo byamulema kitaffe omwesigwa bya musibe mukama wange tagenda maaso mukama talina waase vula mukama n'abeerako okugaanibwa n'abeerako kitaffe omwesigwa olutwe n'abeerako mukama okudiba n'abeerako kitaffe omwesigwa nyiri buyinza okukeerewa mu bulamu olwalo katonda bakatonda tukwegeredde mu linnya lye sukulu omusaayi gwo mukama tubisaza olw'omusaayi gwo mukama tusigukula olw'omusaayi gwo mukama otwawula mu kika otwawula mu lubaalo otwawula mukama mu bukojjo otwawula mu linnya lya mukama waffe Yesu olw'omusaayi gwo mukama kitaffe atagwo yawuleyo omukazi oleyo omusajja oyo yawuleyo famire yo mu linnya lya mukama waffe Yesu myoyo yo mukama egibadde gibalemesa katonda nge
taata nga waliwo ebyoto ababikuma kitaffe omwesigwa nyiri buyinza nga waliwo abakuma ebyoto abawaayo saddaaka nga bayita amannya ge era ffe bayita amannya g'abaana ya Mukama naffe omwesigwa nyiri buyinza balina enkwasa zibamuggyako Mukama olwatusaba ku lw'endagaano y'omusaayi gwe Yesu otusuule Mukama taata n'omusa gwe taata otutagule mu ndagaano emizimu egy'ekika Mukama n'obwo obutubadde Katonda ge taata naffe tubukwata mu linnya lya Mukama ffe Yesu Kristo yogedde mu kigambo kino nti tukwatire obube obwo obuto Mukama kiraffe buli mu nsuku z'emizabbibu Mukama era Katonda bukukumula ebibala byabyo Mukama taata egy'emyoyo gibadde gitukutega egibadde gitukubira ku sizoni Mukama wange egibadde gituugula Mukama gyonna nga gyabika era ffe tugibanya buli linnya lya Mukama ffe Yesu tutuugulira ebirungi ne gituleetera ebikyama gituleetera abafere abasajja abakyama abakazi abakyama olwaleero Mukama nsabira abatanda bakufumbirwa nsabira abatanda bakuwasa Mukama nsabira abatanda bakufuna mirimu kitaffe omwesigwa nyiri buyinza Mukama obambule linnya lya Mukama waffe Yesu buli kakwataka mizimu egy'ekikatuka kutwa Mukama buli nitaffe buli ndagaano zonna zimenyebwa n'omusaayi gwa Yesu ogw'endagaano Katonda wange nkwegayidde Mukama kitaffe sumula abaana bo mu linnya lya Mukama waffe Yesu obambule emizimu egyo gye bakutuleko Mukama abamu gye baloota kitaffe nga girondoola nga ginoonya ebintu byagyo nga ginoonya Mukama kitaffe atagwawo enkwaso zaagyo mbambula Mukama ettima mbambula Mukama obukaawu mbambula obusungu na buli mizimu gyonna gibaveeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu tweyambula byonna we gibadde gitunulira Mukama ne gijjira naffe atagwe gibadde bitukonektingako mu mizimu egy'ebika tubikutulya ddala mu linnya erya Yesu Mukama subula omukazi oyo Mukama subula omusajja oyo Mukama ayambula omukazi oyo Mukama muwaawule mu byoto by'ekika muwaawule Mukama masabu baawule Mukama n'abaana be ababwe baawule kitaffe omwesigwa nyiri buyinza Katonda bakatonda egy'emizimu egibadde gyagamba nti ogenda kukola egyagamba nti alifumbirwa egyagamba nti ogenda kuzaala paka ng'agisamiridde gibanya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda Mukama tuyita omuliro gwa Katonda okwokya emizimu n'ebyoto byagyo byonna okwokya emisota n'enteeze za kalondoozi okwokya emisota Mukama ne kawuula yenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu emizimu egyo gibadde gikukumira wa mu kifo ekimu emizimu egibadde gikuuma ensuku ez'emirimu ensuku ez'obufumbo ensuku ez'obuweereza tugikutula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama tusaba omwoyo wa Mukama nga bwe yagwa ku Samusoni naffe atugweko Mukama agawologoma agasota agate embwa era ffe atagwa enkima byonna ebadde bijja Mukama wange taata mu birooto byaffe bizikizibwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkwegadde Katonda w'eggulu nkwegadde Katonda w'ekisa kingi nkwegadde Katonda ayinza ebintu byonna Mukama leka ossa amafuta go agakutwa buli kikoligo kyonna nga kya kika ofaanagana kwonna nga kwa kika eri omukazi oyo bagamba nti afaanagana ssengawe nakiyombekedde bagamba nti afaanagana kitaawe Katonda bakatonda taata naye nga yali mutemu tukutula emizimu gyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda bakatonda taata twawule ku mizimu gy'ebika twawule ku maanyi gonna ag'ekizikiza twawule ku bafu bonna twawule ku ndwadde zaayo zonna twawule okufiirizibwa kwonna twawule kulemerwa kwonna twawule ku buli kkomo lyonna lye baali baatulekerawo nti wano tebasobola kuyitawo no tebasobola kuwangula tebasobola kukibeera mu famire eno Mukama tubimenya mu linnya lya Yesu egy'emizimu egigamba nti bantu balina kusoma abaana abo tebalina kusomera amasomero malungi omusajja talina kukola mulimu mulungi omukazi talina kuzaala tugikutula mu linnya erya Yesu Mukama ajjako obugumba bwonna obw'omwoyo n'obugumba n'obw'omubiri Mukama otuzaaze embuto kitaffe omwesigwa zigenda ogulumiza erinnya lyo tukwebaziza mukwano gwaffe omwoyo omutukuvu leka oyuzeyuze buli maanyi ga kizikiza gonna ag'emizimu egy'ekika Mukama buli njegere na buli makomero otufulumye mu linnya lya Mukama waffe Yesu ayi Mukama tusaba okuzaala ebinene tusaba ayi Mukama okufuuka ekyo watuteseza tubeere tusaba speed mu bintu byonna bye tubadde tukola tusaba excellence Mukama tusaba omukisa Katonda wange tusaba favor eri buli mukazi yenna buli musajja amagezi Mukama naffe tusaba ayi Katonda otegeeragana eri oyo abadde ayawukana n'omwami oyo abadde ayawukana n'omukyala naffe omwesigwa nyiri buyinza tusaba emirimu gitaffe abadde baginoonya ate ayi Katonda omwesigwa ne waaka eri buli muntu yenna ayagala okwekozesa tusabye ekisa kya Katonda tusabye amafuta go tusabye ekitiibwa ky'okulabisibwa eri buli mukazi Mukama eri buli musajja yenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo weebala omwoyo omutukuvu banga okikola era bamalayika bagenda mu buli byoto byonna bizikiriza amakya gaali mu linnya erya Yesu Kristo
amina mukama abawo omukisa osobola okweyongera n'osaba mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo akakeeti n'abala bonna mweyongere okusaba mu linnya erya mukama waffe Yesu. Tugenda kuwaayo emizimu gy'ekika tegyagala bantu kuwaayo era giteekawo omuntu nti guwaayo ngayo 1,000 wangayo 2,000 wangayo bukale wa kimu ekikumi ne tuteekako kiweebwayo mikwano gyaffe gisobola okusibya bwe gityo. Tugenda kuwaayo 077 42 ne 078 ne 078 ezo zireta amanya ga Patrick Situ era osobola okukozesa ku Sun Union, Money Express ne Send Wave. Atulina ne MTN merchant code onyiga *165* 3 kadaala n'oteeka mu kode erya 3 5911 ereta mu Truction Fellowship Ministry. Ate ntubeera ne merchant code ya Airtel onyiga *185* 5 kadaala n'oteeka mu kode eri M00M0M233 ereta mu Truction Fellowship Ministry. Kaya ntubeera ne 070M1986 mikwano gyaffe eyo nayo ya Airtel ereta amanya ga Patrick Situ mikwano gyaffe abalungi abatuuliza era ng'osobola ogikozesa ku Sun Union, Money Express ne Send Wave. Mukama abatuweere nnyo omukisa badde bawuliriza balungi sigala ng'osaba era nga weenoonya Mukama tagenda atuleka kyekimu okwata obubo bwonna obutuge mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo. Mukama agenda tuwa omukisa ogwa jjajjaffe Ibrahim, Isaaka ne Yakobo ate nga tujjudde omwoyo omutukuvu. Mukama abankomere mbadde Vincent Mwanguzi mulembe gwe basingoza abawala n'abalenzi ku Sunday mikwano gyaffe bulungi batuzisa musanvu emisana ate ne MCF Radio mikwano gyaffe media app nayo mugikozese. Mukama abawo omukisa. Sigadde ndi Vincent. Bye bye.